Wetutukide ku University e Kyambogo ng'enguudo mu University zijjudde kasasiro n'emirimu munda nga gisanyaladde. Abayizi bano babadde beesaza akajegere nga bakuma obuveera n'ebicupa ebya pulasitiika wakati mu luguudo. Embeera etabuse era okukakkana nga poliisi n'amagye babiyingiddemu okukakkanya abayizi ababadde bataamye obugo. This can never happen. This Kyambogo say. Mu kavuvuŋŋana ako omuyizi omu alumiziddwa bya nsusso. Twakuteyo mukaaga bali mu kadukulu kaffe. Waliwo omuyizi omu ono yabadde asasudde n'okusaasula ki ssente eza ssomero ate ye ate nagenda natandika okwenyigira mu bintu bimenya amateeka tali mutendeke yakwata tiyagas gye badde tusudde ng'agezaako okutuddiza tiyagas ne explodinga mu ngalo ze n'ekutuka engalo kati bamututte mu ddwaliro. Ebbaluwa eyawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 13 ogwokubiri omwaka guno eragira abayizi okuba nga bamazeeyo ebisale mu wiiki 12 okuva olusoma we lutandikira era kino kye kitaanudde abayizi. Baagala University kino ekisazeemu. Kuba already waliwo policy gye bayita 6 weeks policy. Tisabiti weziyitawo sabiti mukaaga batonera kumalayo bisale bya ssomero bisale bya university 10 byonna 100%. Bakuwa late payment fee emitwalo 5. Already sawa zino kitunyiga ffe ngaffe abayizi. But a student is free during the first 12 weeks if you assess that you will not be able to finance. You are free to apply for a withdrawal from the university at any one point in time. And there is a process for it, by the way. Ebiragiro bya University biraga nti omuyizi asobola okusaba okuwummula omwaka oba okulekulira University mu mwezi ogusooka mu lusoma. Wabula baagala batunule mu ky'okuwummula olusoma lumu. N'apoota omuzadde n'alongoosa omuzadde n'ayoza engoye bannange. So ffe ngaffe abayizi eno process tetugyagalirako ddala. If you've been a student in the university for 12 weeks and you have not paid and exams are going to happen in 2 weeks, when are you going to pay? Newankubadde abayizi baagala etteeka lino ligibwewo wabula waliwo omwagaanyi ogubasobozesa okwekubira enduulu erisettendekero okuyita mu bakulembeze baabwe okubakkiriza okukola ebigezo. Ndi Ivan Kahwa wano ku ssettendekero w'e Kyambogo.